liri nga abaka wa parliament bantu bakyusizaamu mulimu enkyukakyuka ezireeteddwamu nti abeera ssentebe wa court martial ajja kubanga munnamateeka waliwo court martial, unit court martial, division court martial ne joint court martial. Unit court martial aba ku ddala lya captain okweyongera waggulu ng'alina degree mu mateeka ne postgraduate diploma mu legal practice. Division court martial ssentebe alina kuba lieutenant colonel and above era nga advocate wa high court, kitegeeza munnamateeka nga awooleza mu kooti enkulu. Ate general court martial alina kuba ku ddaala ly'omulamuzi wa kooti enkulu, brigadier general n'okweyongera waggulu. Bano bajja kulondebwanga high command nga yeebuuza ku Judicial Service Commission abajja kuweereza emyaka 3 kisanja bwe kiggwako abaddembe ababalonda okubazaako banedda oli bw'atamatira na nsala ya court martial waddembe okujulira mu kooti ejulirwamu Court of Appeal. Ate singa court martial kw'ekibonerezo ekyokwanikibwa kalabba oba ekyokufa kirina kusooka kakasibwa Supreme Court, kooti ejulirwamu. Ebyo ebitonotono benyinza okunokolerayo naye ebbago tulirinaawo n'abateesa nga n'abatugenda mu maaso tunaabikulaga ebirala. Ndowooza asooke nkwanjulira abateesa bendi nabo obalabe oluvannyuma tujja genda maaso n'okuteesa. Honorable Richard Sebamala engineer mbaka wa parliament wa Bukoto Central eri mu buddu wa kibiina kya Democratic Party era y'omu ku bavuganya ku bwasenkagale bwa DP. Honorable nkwaniriza ku telefine ekiro kya leero. Neyanzebe. Amina. Balamusiza obatulaba ku BBS telefine nembebaza emirimu mukulu Dansan Busubwa ya mukakalabi. Bali kubaawo. Anyina Honorable Alex Brandon Kintu mbaka wa parliament wa Kagoma North eri mu Busoga ate mwogezi wa Kabondo kabaka wa parliament aba NRM. Honorable bali kujja. Nesimenyo kubeera kwano era mbalamusiza mwenna abatulaba. Alright, anyina wano council munnamateeka Honorable Abdallah Kiwanuka muli Mama Yuni munnakibiina kya NUP wa Mukono North eri mu ssaza ly'Ekyaggwe. Honorable bali kubaawo. Abatulaba mwenna balabi ba BBS telefine mbalamusizaako nnyo akawungezi ka leero. Mbebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate era nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abayita mu bizibu ebyenjawulo wano nawale abafiiriddwa abantu baffe. Mwenna mbasaasideko nnyo era mbasabira Mukama Katonda abanyweze abagumye ffenna tuva eri Mukama Katonda ate era gye tugenda okudda. Mu kusaasira okw'enjawulo saasirako nnyo omuganda wange Kateregga Abubakari bannalwadda mwenna olw'okufiira taata Haji Edirisa Nalusa Serwadda twaziise ebuyikwe ku Mande kitalo nnyo wamu ne muganda wange Kasozi mu Kirekwawo okufiirwa maama wagizikirwa nga 17 bannange kitalo nnyo mwenna ekabimbaawo ekatega mwenna waliwo ebitalo bingi mpozi ate ne betulodde nabo ennamubiro gyenvudde ennamubiro eyo Mukono n'entema mpaka wano mwenna mbakulisaayo bannankyukakyuka mwenna betulabadde nabo era mbaagaliza okulaba okulungi. Amina. Ebbago eriri mu parliament teri kuyoole wona ogenda mu maaso nga liise n'enkofiira ezo naye tunaabituukako. Honorable Charles Omukyana we bali kubaawo. Kwaniriza. Katonda wakisa. Webale nnyo. House yajjudde dda tugenda butereevu ku nsonga naye nga nayinsaasira omukungu Fabian Kassi oyo ssenkulu wa Centenary Bank managing director ate ssentebe wa board etwala BBS telefine yafiiriddwa taata Joseph Kabenge baziikiddwa leero emirembe mu buddu. Mirembe mu buddu kitalo nnyo kitalo ddala twamusabidde ejjo okwekereza Lubaga kitalo nnyo omukungu Fabian. Honorable engineer Sebamala nja kutandika nawe gondi wano bago ly'okukyusa mu tteekerefu ga UPDF mulimu bingi ojja kutubuulira bw'oba oli ku bali wakanya olitunuulidde otya era lirimu bulabe ki na birungi ki kuba sisula nti etteeka liyinza okuba ni centrality libeera ffu ebirungi osobola binokolerayo n'ebibiri awo ebitakwatagana bulungi. Neyanzege just aka second come okusaasira Fabian. Yes. Fabian Kassi mulaba mulengera era aweeseza Obuganda buno ekitiibwa n'eggwanga lino ekitiibwa kitalo nnyo ekya taata ate tukusiima emirimu gy'okolera Centenary Bank n'akalala katono nnyo ku accident
tewerabiranga kuba abantu bano statistics nti accident omwaka ogwedde claiming abantu zatta abantu abaafa bali 15 omwaka guno tuli okusinziira ku ngeri gye zigenda mu maaso omwaka guno gunagwerako projection eri mu bantu 15 abagenda okuba nga bafudde accident mu Uganda. So kati awo wootudde webalenga victim wa accident saawa yonna nga tuvudde ku ekyo. Yes. Mukulu Dansan Busulwa bwe tukola etteeka oba etteeka we lireetebwa mu parliament etteeka lireetebwa ku mpagi 3 okugyawo ebimu ebitakyakola mu tteeka oba okuligirawo ddala repealing or amending. Then ekirala ne kiba nga kyakuteeka mu bipya ebitabaddeewo ne tubiteekamu oba tekinologi akyuse n'engeri gy'eritambudde ne tugamba katukyuseemu. Yes. Then ekyokusatu kibeera kuteekawo bupya etteeka nga pya teribaddeewo kati nga lino ery'amasimu Computer Misuse Act teribaddeewo abantu amasimu bagakozesa nga we baagala TV nga buli omu reportinga kyayagala ate ng'ekitongole kya UCC kinoonya engeri gye kitereeza abantu bano abakozesa obubi emitimbagano gino tubakoze tutya. Yes. Then egamba katuteekewo etteeka eribikola ki eribafuga kati etteeka lino erya UPDF njagala tulitunulire mu ngeri ez'essatu. Ekisooka kiki ekibaddewo? Ekibaddewo kibadde nti era omuntu wa bulijjo bw'aba akozesezza ebintu by'amagye bamusiba. Bw'aba akozesezza ebintu by'amagye kubanga lino eririwo lya 2.5 lino eriri in force tujjawo 2.5 kati tuli 2.25 emyaka meka 2. Ekibaddewo kibadde nti omuntu bw'akozesa ebintu by'amagye ne bakusanga ng'olina ekintu ky'amagye ewuwe waka nga toli mujaasi. Omujaasi yaluwa ye muntu eyalayira okubeera mu ggye ly'eggwanga n'atandika okukola okuweereza mu ngeri yonna eyamba ey'ekinnamagye. So kasaba kusanga ng'olina ekintu n'ekimu eky'amagye era obadde osibwa. Kiki kye bongeddemu? Nti bongeddemu ennyambala etabadde mu liri enkadde bagirangulula mu tteeka lino. Kati bakusanga ne buutu kati fe tulina kati nganze wange ebulaaya waliyo winta bw'oba ovaayo ng'ovaayo dda ku kisaawe osobola okugula buutu n'ojambala eri mu winta. Kati bw'oba odda ku kisaawe of course ogenda gijjamu n'ojja nayo paka waka. Kati omuntu wanaakusanga ne buutu ekoma mu waggulu mu ntumbwe ng'agamba nti eno yakinnamagye. Ekyo kimu. Ennyambala eyo mu byokwambala balina bebakoze eki. Naye buli buutu oba spelling out which type of boot? Kati ekyo kyekijja okulaba bagamba buutu eya bbulaaka eyambuka waggulu obeera ofuuse naye ng'ate si buli buutu buli buutu erabikamu ng'eya kinnamagye eventually okusinziira kwakusanze engeri gyagirabamu. Yes. Ekyo kimu. Ekyokubiri by'ebyambalo bino ebirala ovulo bereti ng'omuganda wange gyayambadde n'ebirala ddala ebyambalo bino byetaagibwa okuyisibwa ebyamagye mu nsi ezikulaakulanye. Abavubuka abato banyumirwa okwambala ng'abamagye banyumirwa kibasanyusa era osanga omwana nga yambaddeko empale y'amagye tuwa twazitanga tuwa ffe bwe twakulira ng'oyambala tuwayo eriko ebisawo ku mabbali erimu ebibomboola n'oteekako t-shirt ya bbulaaka n'ogeegeenya. Yes. Nga kikusanyusa musono. Otegedde gugenze gufa nga bagenda bakwata abaana bwe babibajjako. Kiki kyebongeddemu? SFC bulijjo nawo lye tubadde tugamba nti lino si ggye lya ggwanga tetulimanyi terina we liri kati balitongoza. Inspector General of Army kalaba wenkola yentambula y'emirimu gy'amagye ne moral Yes. Okulaba amagye gali gatya gasiima ebigenda mu maaso abantu amagye bagaagala
kati bataddewo kalabalaba waago okitegedde wabadde wabaddewo kyebajjamu ki nti lwe tubadde tulina Veterans Assistance Board yes board ngamenti abakulembeze abalabirira obuyambi obugenda eri abo abazirwanako naye kati baagala kuteekawo ekitongole nga kirabirira bo nga kino ekitongole kyabazirwanako bokka era gye balaga ba veterans nga gye balaga tebakomye ku ekyo n'amagye baagala okutereeza ku ngeri gye gafunamu ebyobulamu health care omuntu agenda kubeera nga bw'aba munnamagye ate endabirira ye eyawukanamu mu byobulamu oba nga tasasula ebifo endwadde ezimu tazisasulira afuna ne family efuna okulabirirwa mu byobulamu ba insurance kwegamba okulaba nti nno baba wa incentive kasoba nga ya health care kasoba nga oli muki oli mujazi akabasa kaliwa gwatulaba wa etteeka lino welikwatira wekwatirani omuntu wa bulijjo yes of course lisoka kwata mujazi bw'oteeyisa mu ngeri gye bakugambye okweyisa mu tteeka omujazi ye candidate asooka muki mu kooti eyo owokubiri ye muntu wa bulijjo akozesezza oba amenye etteeka eryo mu nyambala oba okukwata okukozesa ebyo bye batakukkiriza kukozesa ebyamagye yes kati mulimu n'akola mu magye nga si wa magye wakola ministry ya defense kati ati obeera muntu wa bulijjo civilian bakuwadde omulimu nga tenda mu barracks ogenda otereeze kyonna kye bagambye oba esi oba ki kyonna kye bagambye bw'otuukayo ebyokozesa n'obibba oba obbye ebintu byaki byamagye kati ffe kye tugamba nti nedda oyo tabeera mubbi wa mmundu aggravated robbery singa omuntu akusanga nga singa omuntu abbisa emmundu ku kkubo sinakindi natta n'abantu kooti za bulijjo zino ezaffe eza bulijjo ez'amateeka zibadde ziyina penal code engeri gye zikukwata era ne zikusiba lwaki ate kijja mu tteeka ly'amagye singa omanyi nti no constitution mu article 3 ndowooza ekukkiriza okukozesa kyonna ekisoboka okulaba nti n'ojjako gavumenti eriko kasoba nga togikkiriziganya nayo oyinza okwekalakaasa oyinza okukola kikyobula nga mukulu Museveni we yakwata gavumenti eno tetumanyi oba yatta abantu bameka ekyo si kyekikulu gavumenti yo kati eriwo mu mateeka kubanga abantu abaliwo bakozesa kyonna ekisoboka okulaba nti batereeza gavumenti yes n'olwensonga eyo ate lino etteeka ligamba singa okikola otegera kyentegeeza oba omenye etteeka so tulina okuddayo tumanyi ffe kyetugamba nti yes etteeka ly'amagye weriri nabyo byonna byemutaddemu mubitaddemu naye ate mmwe byennyini bye mwakolanga emisango gyonna gye mwazza okusobola okutereeza gavumenti okuggyako gavumenti yaliko tuleete gavumenti eno ate gyonna mugitaddemu nga misango mu tteeka lino kati ffe tunaabajjako tutya singa tusalawo okutwala direction ye singa tusalawo okutwala ekkuba eryo anti babateerawo ekkuba gye musobola okuyitamu anti bagamba anti yo bagamba nti okozesa omuntu wakuggyako eddembe lyo eryobwebanje okozesa kyonna ekisoboka okulaba nti olyeddiza okulirwanirira nga mwemuli n'okugenda mu nsiko n'okulwana na buli kimu otaddemu akawaayiro akako omanyi lwaki omuntu wagamba nti okozesa kyonna kyosobola mu mateeka ogenda mu nsiko kiri mu mateeka kugambye ono yava genda mu nsiko natta beyatta n'akomawo kati ali mu mateeka n'awangula kati ali mu mateeka era gavumenti yo olwamala okuwangula mu 1986 gavumenti ez'enjawulo gyagikongratulatinga okuba nti nno awangudde era gavumenti nebeerawo mu mateeka okutuuka olunaku olwaleero so bakozesa eddembe lyabwe n'amaanyi gonna ge balina okusobola okweddiza eddembe lyabwe
Nagamba bwekuba kulwana, bwekuba kufa, bwekuba kukola ki katukikole naye Obote alina okuvaako tusobole okweddiza eggwanga lino tulitambuze nga balina okutambula. Naye kati ate mu reverse mu UPDF Act singa okola bye baakola byonna obeera candidate wa court martial. Anti embeera eriwo yawukana n'eri ekkooti kati weeziri ekkooti weeziri soogera nayo okubira enduulu pandagaali ataliiwo gundi naawe ate kati embeera mbi nnyo n'okusinga bwe yali okuggyako nti kati bakusika mpola mpola omuntu ayinza obutamanya nti bakututte. teririiwo era no teririiwo eri article 3 yegamba nti singa oli ajjawo constitution article yokusatu yasemateeka. Yes, it's about to overthrow a constitution. But bukugamba nti amenye constitution ogenda mu constitutional court. Like the way ekyo kirema anti tekisobola kulema because ogenda mu constitutional court n'ogenda mu supreme court nekola decision n'owangula wano otawangula kati mwawangudde ekitegeeza constitution ekola ekya kye tulina anyway that is my interpretation. Ekya kye tulina era ekikyasinza okubeera ekizibu nti baani abateekawo kooti eno eriwa ey'amagye babakulaze era bagiteekawo mu mutima ki etteeka lye ligiteekawo era omuntu ensala yaayo abagiteekawo bagiinako influence bagiinako akakwate high command yegiteekawo singa teyagala kutaba Besigye gwe omunamagye agoberera order rejection order nemoja onaasobola okutaba Besigye nga high command teyagala olw'okuba amateeka gakkiriza kino kyenkulaga nti omuntu akeera kumakya n'agamba obukwakkulizo bwonna obw'okweyimirirwa obutuukiriza naye sijja kukuta naawe wati ate ng'ogenze eri yo kigenda kubeera kitya bwekiba nga ne mu civilian court eddembe eryo tosobola ddifuna. So ebyo bye bintu abantu ba bulijjo balina okukola ki okutunuulira ennyo. Alright, kyamaye mubadde muwakanya nnyo lulinga kooti si bannamateeka ssentebe naye kati babawadde bajja kuba balooya era abateekawo don't you appreciate that? Abateekawo y'omu era n'ebiragiro bye bimu. Honorable Brandon nja kubuuka nsooke ngende wamu n'amateeka ampe interpretation ye yeteeka lino era lwaki muli wakanya nakulabe ku komiti Abdalla Kiwanuka mu byonna nsaba tukkiriziganye nti ffenna tuli bannayuganda era mu byonna ekigendererwa kwe kulaba nga wabeerawo okukwasisa amateeka ensonga we zibeera zisobedde era ne mu nsi yonna ekkooti zino gye ziri ezikwasisa amateeka naddala mu magye naye mu byonna tetulina okukkiriza nti neeyo n'abazikala actually Supreme Court yakyemphasizinga mbadde n'ebirumira kibyolabamu nti ekkooti mu nsi yonna ekkooti zino gye ziri era nga zikwasa ebisa mu magye oli ayinza okwebuuza nti lwaki kino kifuuse so contentious ensonga eno basawo ne banyaba etteeka erireetebwa mu parliament nozerikavalinga ensonga ziringa nnya. Ekisooka bulijjo tulina kita reserve force nga tulina kye bayita SFC nga tebiri covered mu mateeka naye nga babiteekawo awo webiri biraninga birina ne command naye nga amateeka tegabikola ki tegabimanyi kati teeka lino zo okutalinga fono n'okubiteeka amateeka okubyanjuluza obulungi ye reserve force ne SFC ezo ensonga bbiri. Ensonga ey'okusatu era engeri muganda wange gyayogeddeko gye tutayinaako nnyo kuwakanya ekwatagana n'ensasula oba okuliyirira abalumizibwa nga bali mu lutabaalo oba nga bawummudde engeri akasiimo kaabwe ke balina okufunamu tetubinaako nnyo mutawaana wadde era olwaleero mu mbeera y'emu waliwo abaawummuzibwa engeri wakati wa 86 ne 93 bangi baali bangi awo ne bawummuzibwa kati nga bazze nga bakomplaininga nti fe twawummuzibwa naye batuwa 33 mu kuwummuza twetaaga etteeka lino ate nga ffe twalwana nga bagamba nti fe twajjawo nakyemalira
bagambye nti ffe twagenda mutulwana mu nsiko ne tujjawo nakyemalira era mbadde fosi okubabuuza nti mwebale kujjawo nakyemalira naye bwe mwalwana kati bwe mugeraageranya biri bye mwalwanyisa n'ebiriwo biriki era nze mbagambiddewo nti mmwe tetugenda bawagira kubanga mumwagenda ne mulwanyisa obwannakyemalira ate ne muteekawo obwannakyemalira mwajjawo ekizibu ate ne muleeta ekizibu mugamba tetugenda bawagira lwa nsonga bwe tugamba tubawe obusiimo abantu bangi bajja kgenda mu nsiko olwokuba basuubira okufuna obusiimo mu mbeera eyo era ne mbagambirawo nti tetugenda bawagira so eyo ensonga ssatu ekwatagana ku kasiimo ensonga ey'okuna basawo ne banyabo yensonga eno eri contentious era etwadde bannayuganda bonna gye basinga okuba nga bagirinamu interest yensonga ya court martial engeri okusookera engeri gye badde etwalamu emirimu gyayo okusookera ddala basawo ne banyabo kooti yali yazingazinga n'evulunga engeri kooti eyo gye yali erondebwamu court martial n'abantu abaali bagituulako okugezaako okuwozesa emisango basingisa abantu emisango n'abasiba naye nga none of them tebamanyi mateeka kati kooti naye wali recommendations mu byonna bye yawa negamba balina kubeera bannamateeka tulina bwogamba muntu nti bamusibe n'amateeka togakola ki togamanyi kati etteeka lino lizze okugezaako okuvumula embeera eyo nti bannange ne bwe mbeera bajaasa abali eyo kati bafunire abalooya nga bategeera amaki amateeka so unity court martial ng'erina kubeera lawyer kati okuva ku division ng'erina kubeera omulamuzi advocate kati ate eno ku general court martial ng'alina kubeera ali ku ddaala ly'obulamuzi however mu mbeera eyo bagamba nti high command yegendanga okulonda in consultation with the Judicial Service Commission. Awo nawo waliwo ensonga kubanga bwe tugamba nti nno alina kubeera ku ddala lya bulamuzi Judicial Service Commission ekisooka ekola independently nga teyeebuzibwako lwaki high command tereka Judicial Service Commission yo nesubmitting abantu ne bagamba nange ffe wetuscreeninze baabo kati mulonde mwabo high command esinga okutegera abamajja okusinga Judicial Service kati ati obuzibu bwe buli era ne mu nsonga eyo yennyini nti obwenkanya togenda kubwogerako bwogezi nti bannange ndimukola bwenkanya naye wennyini bulina okulabibwa nti bukolebwa okusookera ddala ebimu ku binfluensinga abalamuzi mu byonna awo wonna we tuli awo mulimu n'ebisanja kubanga etteeka lino ligamba omulamuzi ono agenda kubeeranga ku contract ya 3 years kati omulamuzi ayagala ekisanja ekyokubiri ali likely to be influenced by who? By the appointing authority, who is the high command. By the appointing authority, high command. Bw'aba asaze mu by'emisango n'ejereza abantu ekisanja tebajja kikola ki kiza bujja kati among our proposals ndio tubaga tusazeewo nti abeere ku ddala ya judge abeere judge actually n'ekyo kyebagamba kubanga sirabawo obuzibu bwonna omuntu okubeera nga ali mu general court martial nga ye judge nga ali civilian judge agenda mu court martial nga civilian judge nganze n'ogendayo ng'egwe ekikututte ne bwe baba nga bakola transfers nga transfers bazikola nga bwe bakola transfers mu kooti zino eza bulijjo okusobozesa okwewala kiri ekintu ekyokuinfluencinga emisango kubanga omulamuzi bw'amanya nti nno bagenda kunkyusa essaawa yonna gwekuba mwaka faananyi nga ebulayo emyezi 5 bamukyuse emisango egyo egibeera giri awo contract eggweko agenda giwozesa atya kati awo twetaagawo obwenkanya era mu mbeera y'emu naye obwenkanya bwe musabeera bifaanagana n'ebiriwo many times abali ku ddawa bagamba kooti zirina kontali za Museveni civilian courts era bw'oteeka eri kijja kuba kifaanagana kati era n'ekyo kyenyini kyoyogerako nakyo kyenyini nga bw'okyogerako nga bw'ogamba nti bw'oteeka eri kijja kuba kifaanagana mwana wattu ate eri awo wenyini wajja ensonga ne tugamba lwaki tuteekawo kooti 2 nga zigenda kukozesa emisango gyegimu eri bawozesaayo mada neno oyagala kukozesaayo mada eri bawozesaayo treason neno ogenda kukozesaayo treason eri bawozesaayo abduction neno bawozesaayo abduction ekigendererwa kiki mu
mu musango gwa Andrew Kalamaji bwe yawaaba kooti yayogera ku court martial negamba nti emisango girina kugenda mu court martial eyo only in very unrestricted circumstances. Era ne Supreme Court yakizeemu ekintu ekyo naye restricted circumstances mu human rights mu mbeera ya court yensi yonna yagamba what are the exceptional circumstances. Exceptional circumstances oyinza okunzivuunulira. Exceptional circumstances was defined in the Human Rights Committee of the General Comment number 32 of 2007. Negamba kubanga ne Supreme Court yayogera ku exceptional circumstances tuyina genda yo under only exceptional circumstances. Ekyo buli omu akikiriza nekiri owakiwanuka bwe yazze yayogedde ku exceptional circumstances. Then here they are defining exceptional circumstances. Bani aba defining ngao mu Human Rights Committee in General Comment number 32 of 2007. Yes. Mu paragraph ya 22 bagamba exceptional circumstances shall mean that the state must demonstrate with regard to the specific class of individuals at issue that the regular courts are unable to undertake the trials, or that their alternative forms or special or high security civilian courts are inadequate, and recourse to military courts is unavoidable. Oyina kugendayo ddala ng'olabira ddala mu bufunze nti ekkooti zino tezikyasobola nti ziri ez'amagye ziri unavoidable. Naye kugambye zino kkooti ekisooka buli wamu weeziri mu Uganda. Bw'oŋŋamba nti nassa omuntu n'ow'amagye kituufu nti n'ow'amagye alina okuvunaanibwa. Lwaki nze nina okuwerekera ow'amagye ne tugenda mu kooti martial? Kubanga bawozesa byebimu n'amateeka ge gamu. Lwaki ow'amagye si alina okumperekera ne tugenda mu regular courts? Kubanga this is how they define exceptional circumstances. So mu mbeera eyo niwabeera nga wewali byebimu kubirimu kalumanywera bagamba tulina okugenda mu court martial. Ensonga nyingi era nga muganda wange bwazoogeddeko zirimu n'ez'enkofiira zino, zirimu ne kawunda suit. By the way, bwebanga tosobola kunkwata nga nyambadde kawunda suit because teriiko majolobeera ge mutaddeko, neeno enkofiira eno bw'ona otunuulira etteeka lino waliwo akabonero akagiriko. Si buli nkofiira nti this is where we insist. Era abantu abasoma ku nsonga za trademark tunagendawo olulala oba bw'oliyita mukyala ky'omugasho akola ku bya trademarks eyo mu Uganda Social Services Bureau alijja n'akunyonnyola nti lwonyambala enkofiira eno nga tekuliiko kabonero kano kebalaga. Nze mbeera sambadde enkofiira y'amagye, nze mbeera nyambadde enkofiira yange neyange ya people power. Kubanga ono agambye ssebo etteeka ligenda kusooka kukola ku ggwe. Kakati Honorable Kiwanuka kiriwo yagambye singa omuntu akulengerera eri mayiro 2 anakwawula atya ne wa military police ye tajja kola kabonero kujja ngo omusembere. Kati mu mbeera yemu bwe mba njogera ku nkofiira njogera ne ku kawunda suit. Kubanga basewo ne banyabo etteeka lino ne kawunda suit bagitaddemu ne gambutsi bagitaddemu. Bw'obanga onengerera eri amateeka olina kuleeta bujulizi nti bwe nagenze mwetegerereza ddala ng'onayambadde kyange. Ate olw'okuba nti gavumenti eno ebadde n'omukisa nefuna obusobozi obufoojinga obujulizi nti ejja neplantinga n'emmundu ewuwo ng'eyagala okuteekako omusango nti obadde n'ekintu which is a monopoly of UPDF n'ekisosonkole. Naye nawo waliwo akalumanywera kubanga bw'oŋŋamba nti a monopoly of UPDF mu byonna bye basoose okulistinga wano basewo ne banyabo ku listi kuliko ne pisto. Buli omu akimanyi nti abantu bangi mu Uganda wano balina pisto, ne poliisi erina pisto, ne prisoni erina pisto, n'enkofiira zino prisoni ezirina. Why are you saying monopoly of UPDF? Awe wali akayuma era ne tubagamba muntu nnyonnyole kabibeera ebiso babiyita bayonet babiyita Bennett ne poliisi ebirina. Kati why are you saying that it is a monopoly? Kati byebimu ku bye twagala bive muno.
kakati ate obituuka ku buganga lwaki mwagala bivemu bwe bituuka ku kubanga nina kumuyina plan ezifuna ebiso ne pistol n'ebiso zonkole. Other people are using them, so it should not be a monopoly. Anti mu mateeka ono bitibomala Anti ngamba bw'ogamba nti no which is a monopoly of UPDF kiba kitegeeza ne police terina kubeera nabyo. Bwe bufutuuka obuganga obw'abantu abablastinga obuganga obutegeera abagenda ne bakola ne bayasa amayinja oba chemical reactions ezikozesebwa mu masomero bwe banaakusanga nazo in transit ng'ozitwala nayo biri catered for here naye bakusanga nazo kibeera kitegeeza mu tteeka lino waliwo we bagambye nti ani agenda okuba nga aditamininga awo nawo waliwo ekizibu oditamininga ki nti kino kya UPDF kino kya preserve of UPDF or not, who will determine that? Lwansonga okwawukanako ne zino kooti eza bulijjo tulinawo poliisi investigatinga buli omu akimanyi abatulaba omusango gugenda ku poliisi ne investigatinga ne guva ku department eyo ne gugenda mu DPP buli omu akimanyi DPP n'agamba wano kakati mu UPDF ebyo tebiriiyo omuntu investigatinga ate ya prosecutinga era tubuuza because twetaaga obwenkanya twetaaga role ya prosecutor ne investigator zibeere zanjega nga ziri very clear mbona omuntu yennyini akira abantu bananoonyerezaako nga sinnatuuka wa mulamuzi oli asobola okukitayiza n'agamba banfoojako naye wano kasita kunoonyerezaako akuprosecutinga okukakana nga bakusibye naye akasemberayo ddala which is akakulu nti amendment eno gye baleese bataddemu appeal omusango ogwali gwasembayo nozamuyita Peter Ogwanga kooti yagamba ntosobola kusala n'ova mu kooti ziri eza court martial n'ogenda mu kooti eziri ordinary mu byonna bye twaniriza nti kati ova mu court martial mu kwapiiringa okuva mu general court martial osobola okugenda mu court of appeal n'okomaawo nejjukira baba nvunaana omusango gwa madda mu kooti ziri eza bulijjo nkola appeal mpaka mu Supreme Court. Yes. Kati ate bwe mpitirira mu court martial nkoma ku court of appeal. Kati ubeera bwenkanya. Andi bwe tuli bakola teeka. Nze nga njagala okwapiringa mpaka osazeewo obeera nga alinnya ku ddembe lyange. Nga bali bagenda mpaka ku Supreme Court nga tebanahanginga. Noono mukkirize agende mpaka ku Supreme Court. Amaaso ku ggwanga Honorable Council Abdallah Kiwanuka wa Mukono North wa NUP. Ngenda wa Honorable Alex Brandon Kintu naye Danstan nsaba baloya abali mu studio balungame bulungi ba Parliament yassaawo enabling law to give effect to chapter 3. Tulina okwewala okusula abantu baffe mu nsobi. Kennedy Mutenyo na Democratic Party ya Gambia. Unalisema mara Kennedy omulide. Gwatyo tatyo ebintu. Yakuwadde form sebeza ebitayina amakulu tetubyawo makulu. Yakuwadde form ezigosima. Honorable Alex Brandon ebbago lyasookera wamwe mu caucus nga terina jja mu Parliament. Ekyo nakyo kifu. Simu mwakola leka Honorable atangaze muleke. Okusookera ddala nze ne Honorable Abdallah tutula Committee ya Defence and Internal Affairs. Yes. Era nga kooti ensukkulumu tennaba kuwansala ebbaga eryo baali tuleetedde mu kakiiko kaffe kulitunulamu aka Defence Internal Affairs. Era leadership ya committee yali eronzeewo bammemba ogenda okukola benchmarking oba okukigandawaza okigambo otya ogenda okunoonyereza okulaba kooti zino eri zikola zitya. Nnaku bbiri nga tebannabagenda kooti ensukkulumu neetuwa ensala nekitegeeza nti kaakati bino bye tubadde tugendako tebikyaliwo. Era bwe twali mu caucus ne tusaba government chief whip agende ku Parliament ajjeyo ebbaga eryo. Era bunnambira yagenda ebbaga eryo nga bwe guli nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuleeta government program. Awo emboozi nejja naye neesiimye nti Honorable Sebamala ne Honorable Kiwanuka balambuludde. Wembadde obuzibu bwembaddeko nnyo siri mwogezi w'amagye. Naye kati ekindeetera nnyo okwogera ku bino nti bammemba bange be bateekako ekibi ekisikire kakati ku balaza tugenda. Naye bwe tunaaba tusimbula bajja gamba baabo bagenze kutwala abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye. Kakati ekyo
nekimpa enkizo nti okubanga nga bamemba bange bangi nembyogerako naye olwaleero abakulu bano bahonare banyonyodde nti ebbago lino lirimu ebintu bingi ebigasa era kooti ensukulumu bwe yagamba nti kooti maasho tekyaliwo eriyo abasirikale abatuukira ne batugamba bannange tuweweddeko embeera ebadde mbi twabuuzizza bannyini bbago kubanga abakulu beboogedde sigenda byogerako twabuuza abaleeta ba sponsors ku bino nga mulimu amayuni byabadde ayogerako mbadde ntunulamu eriyo gye bayita ceremonial shoe kakati ndowooza engatto ya Sebamala bwe banga eri ceremonial oba eyalwamusana nga ya black producer yakwenda ku bifaananyi byeweeyo gye ceremonial nga naye bagigambye tekkirizibwa ne tumubuuza Honorable Kiwanuka abadde agamba nti abantu ababulijjo bajja kutwalibwa nga waliwo ajja okujustifyinga okutwalibwa kwabwe ne tubabuuza mugenda kukozesa method ki okukola ekyo nekirala kye nayizeemu nti abalamuzi bano abasatu buli omu yawa ensala ye naye ekyamalirizibwa nga bagamba nti abantu ababulijjo tebagenda mu kooti naye ne bateekawo that kawindo ye mujja kukolanga naye ate bagambye nti mujja kukolanga biti ate twalabye nti abaleese bayiseewo era nze jjo nababuuzizza yeri ceremony eyo kakati ninawo omusumba nga wesaza yawummula wesaza lyerugazi omusumba Sekamanya musajja ali smart nnyo ayambala engatto ng'era bw'aba afuluma mu motoka so okugulu ati n'olaba ng'ojja kakati ng'omukwata nti ayambadde alina government stores so ne tulaba nga ate bayiseewo nnyo naye ekyasanyusiza nti twabadde mu kakiiko ne Abdalla ono Anthony Jenaga abaayi bino naffe birowoozo byaffe kaaka kyova olaba tuzze gye muli muleete ebyammwe era mwabaddemu ababaka Honorable Mathias Mpuuga ne Honorable Abdul Katuntu bano balooya naffe otugoya bataddewo naffe batuyambye okutegeera abantu abagenda okujja mu kakiiko kano bajja kutegeera kiki era njagala okubaano nga ntegeeza bannayuganda Honorable Sebamala anayogedde bulungi abantu babadde babatwalanga bulijjo nga bwe bakusanga nti oba olinako mu magazini bakutwalirawo munambiro naye tekibadde nnyo mu public naye olwokubanga nti oluusi tugenda mu kaseera kano akazibu omanye ennaku zino eriyo ekigambo kyenawulidde nti eriyo yatukunze tuzimbe eggaali tuzimbe eggaali oba tuzimba Jupiter oba Hero simanyi kakati ffe aba NRM Hero buli babeera bano abakulu abamu batuzimbirako eggaali era ennyinnyonnyola y'abakulu bano ababiri Ndinda Lwamushana etuweewuddeko nnyo bwe twava Entebbe mukokasi yasooka nga kooti emaze okuwa entafuta yaayo eriyo abakuŋŋaanya abantu ne bagenda ku nnyumba ya jjajjange Buwenge nti muzzukulu wo yatutta abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye nze bwe najja okulambulula ebivuddeyo mu kokasi bagamba muzzukulu wo twagala kumenya atutwala atya era na Uganda ndikubiriza kubanga ngambe nti abakulu beboogedde saagala kubiddamu kubanga byebimu tetuli mu politics one naye ndikubiriza abannayuganda especially ebibiina by'obufuzi era nsaba mukono ab'NUP babawandikidde secretary general n'ateeka n'agamba nti batuwadde ku short notice nze ntula mu kakiiko noono bwe baayanjula enkeera ne batuyita twatula kuva ssaawa 3 paka ssaawa nga 9 nti ekintu bwe kibanga kikwata ku bantu tuleme kiteekamu kulagajjalira kulowooza nti ate short notice basooke bagambe sebo onajja ddi tulina tuweebwa ennaku 45 okolaki okumaliriza byonna tuweebwa ennaku 45 era bwe zibanga ziweddeyo nga temunnaba tulina n'olukusa okusaba speaker na extending amateeka gaffe gatukkiriza so ndikubiza aba public aba civil society baleese rejoinder n'abaddeko ne mukyala Birete Sarah doctor nga bakoze rejoinder nabo bali kujja mwenna banaddiini namwe mu fourth estate mujje muweeyo this is a public law kyenjagala okuba n'okugamba abantu tetunnabakola tteeka lino bago njagala kusangulawo bulimba buli bwe basiga ab'NRM era eriyo yankubira ku makyanga bagenda okuleeyinga nagamba nva mu kitongole ky'amawulire njagala otubuleko mweteeseteese muti okuyisa
nemugamba ki kyetugenda okuyisa nti nammwe mutuyambeko abannamawulire bomba mukavaringa abantu baffe mubabuulira amazima naye njagala okubuulira abantu nti ffe ng'abaka ba paalamenti ffe abasatu tuli wano tulayira okukuuma constitution n'ojjuwa ekitiibwa era tumanyi tugenda kukola ebyo byokka ebigendererwa mu kukuuma constitution n'okugirwa ekitiibwa. Ndabe communication ebayita Entebbe nga kokasi ku balaza oli mwogezi wa kokasi mugenda ku agenda ki? Amateeka gaffe mu constitution yaffe ya NRM etuwa omwaganya ewa ssentebe okuyita olukiiko ku ssaawa yonna naye nga ffe aba NRM era tubadde tugenda kubeera n'olukiiko nti twakkirizaganya nti buli lwakutaano n'asooka nga mwezi tujja kuba tusinkana ne tutanya ku nsonga ezibaawo naye nkugambe nga tugoberera constitution yaffe etuwa chairperson obuyinza kale yatunuulidde ku nnyingo emu ku ezo n'atuyita era olaba ebbaluwa egamba olukiiko olw'enjawulo ekitegeeza chairperson ateekwa okubaawo ne communication ey'enjawulo era bwe tunaaba tuvuddeyo nvunaanyizibwa ku mawulire nja kujja bibabuulire ebinaaba bivuddeyo. Alright, Honorable Brandon Kintu, Kagoma North, mwogezi wa kokasi NRM. Honorable Mshana, ebbago litunuulire. Katonda amanyi Katonda wakisa. Kakati ekintu kya court martial is a result of the issue. Supreme Court yakimala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Constitution egamba Parliament tekirizibwa kukola etteeka erikyusa judgment. Semateeka bagamba? Yes. Kasita judgment ya Supreme Court egamba between the parties. Ngoyagala kukyusa the effect of judgment between the parties. Constitution says it's unconstitutional. So bano tebalina buyinza bukola teeka erikyusa judgment. Basobola okukola etteeka erigoberera judgment. Eriwa judgment kyeyalagira but tebasobola kukola teeka erikyusa the other judgment between the parties. So maybe you can argue on the question of between the parties, and between the parties it is the civilian of Uganda, because this was a public actually Kabaziguru Kaizea is a party. So tosobola kukyusa teeka erizayo Kabaziguruka mu court martial. And two, the teeka really about a civilian okubeera mu maaso g'omusirikale ng'omulamuzi. That is the issue. The teeka the judgment ya Supreme Court njagala kukiteeka mu Luganda the simplest way kujikakanya. Yes, ndiyo Constitutional Court, Supreme Court yagamba omusirikale ng'ayambadde kyoyita kooti y'amagye teina buyinza kutuuza muntu wa bulijjo nemulamula, full stop. But bwekibanga kyakuba nekikafuuwe but bwekibanga kyakuba it must be exceptional circumstances. Yazituwa exceptional circumstances. Very good. Kakati nakuwa the definition of exceptional circumstances. Produce such is that. Yes, to Google simple definition. At what definition? Simple English. Chabaita simple English. Exceptional circumstances. Ebyo ebitebereka nga toyina kyakukola. Mwina omuntu aziza omusango assa omuntu but temwina kyakukola, tewali courts. There are no courts. What an exceptional circumstance is? Exceptional circumstances are unexpected, unavoidable, and outside of your control. Outside of your control. That's very simple definition. Ekitasuubirwa, ekitewalika, ekitali mu buyinza bwo. Ekitali mu buyinza bwo. That's an exceptional circumstance. Constitutional Supreme Court yekyegamba
yagamba nti bino byomulitulese okutryinga civilians they don't even meet the test of exceptional circumstance. Kakatono nakugamba in article 117A you read kwa amendment page che 117A it's on page what? Page che nyanguze kiwaniko kinene kya niko 14 117A producer weze 117A muteka mubago nga bwogena ma okay kakati but byonna mali nyaga tukole reference so that maso kugwanga to be educative and I wanted it on the screen. It's on page what? Page 45. Page 45 gituwaawo amaso kugwanga tusobola okutambula awamu. Yeah, naye nga bwanoonya even section 16A kakati mukulu muhozi yawadde statement nagamba mu Buganda amasaza sigamanyi bulungi sagala kwiruma olulimi muyina Kampala Greater Kampala muyina Wakiso muyina Entebbe amasaza anti yo Buganda amasaza ati kyengamba eyo Buganda gwe mutima gwa Buganda gwe mutima gwa Uganda. Yes. Muyina yagambye yakoze map nanga there is criminality waliwo omenyi w'amateeka criminality nakyo tulina okulaba ekitegeeza eri mu Kampala Greater Kampala eri mu Wakiso eri mu Entebbe nagamba waliwo abategeka kubawo bye bakola and we shall deal them without fear or favor in conformity with the law. I'm quoting him verbatim. So in other words, mukulu muhozi Kainerugaba yeetaaga etteeka naye nga center of gravity egenda kubeera Buganda, egenda kubeera wano Kampala, Wakiso ne Entebbe. But Greater Kampala of course also includes metropolitan includes Mukono. Ajifunye 117A so uliagamba exceptional circumstances bano bagambye the following persons. What is it? 117A other persons subject to military law. Then a person other than a member of defense forces shall be subject to military law under the following exceptional circumstances. Now, katanagamba oyo muntu when he voluntarily accompanies a unit. How can that be an exceptional circumstance? Mu definition eyo. Mu luzungu olwangu. Ekitegeeza ki accompanying a unit? Anti yagambye okutambula n'amagye. Agise exceptional circumstance. Whether it is voluntary or not. But can that be an exceptional circumstance? Ovuze emmotoka ekimotoka ky'amagye bakupangisiza n'otwaliddeko abajaasi ekibeerayo ekyo bino byonna byolaze okubeera na uniforms ebyo okuba n'omusirikale yabiise exceptional circumstance kakati bino are unavoidable. Njagala osinteeremu what mukulu ow'Inyindo because mukulu ow'Inyindo olagamba okay we could have listened to you on the trial of a civilian in the court martial but only in exceptional circumstances. Kati wenoga exceptional circumstances bweyambala ebingato ndeyefuka exceptional circumstance basomerawa. You get it's because exceptional circumstances like muli mu lutalo a magistrate's court can't sit there. Singa kati nga waliwo okwegugunga abantu bonna badduse batugwe tewadduse and a court cannot sit. Kati nga amagye gasobola okutuulayo gatrying abasirikale babadde bakola omuvuyo. Now what do you do with this civilian? Yes, so we don't have magistrate's court naye yadduse chief magistrate yadduse high court yadduka dabaggalawo nga bwobera nga bwe yali mu covid. Courts are closed but what do you do? So, okay, we can now tusobola okutereka luzira nga bwe tulina embeera bweriterera. That's an exceptional circumstance.
but these are not exceptional circumstances. Kashovolaba no kubiwa obudde really is I don't see why we should even be giving them time. If you don't give them time, baja jisa. Changamba, you see, batono nnyo around abansinga okubeera mu bya NRA gye bipanga ebyo yatuulangayo nnyo so kyo bwe mama nti yagala kubba bubbi. So why should I have headache? Supreme Court yasalawo dda negamba ekyokukola kakati bwe atone general wabanga toyagala kugoberera ekyo kyeyagamba n'otandika okubiyisayiisa bweri. I don't give you my time, but let's look at article 16A yenkulu nnyo nga sinagenda mu bino because these ones cannot even stand the test. Article 16 egamba 16A amendments your population 16A 1 joint military command. There shall be a joint military command 16A. Eyogera ku joint military command ojerabi, and that joint military command agenda okujikulira will be the CDF. That's serious. The CDF who shall be the chairperson, yes, of the joint military command. Ojifunye singa mujiwadde abantu baffe but ojira article 6 what you call 16A eriko page 23. Aha. 23. There will be a joint military command and the chairperson of the joint military command is the CDF. Or in a high command where you have the president. But kati mugenda kuteekawo n'endala gye muyita joint military command. Kati joint military command bw'ogenda mu functions zaayo egamba B functions 2B command and control ogiraba twabalewa no civilians ne twerabira ekinyusu bwekiri that this article buli lwaleeta etteeka olina okumanya state weina interest kati eno article 16A ono muhozi kinero gaba agamba ngenda kukola on these regions because that's a declaration of war, right? Eno article emuwadde obuyinza on command and control of the army in these operations. Byonna kakati but yetaagayo kimu kyabale tayina because yagala ngenda kubakolako but in conformity with the law because katikiro amugamba bw'oba oyina ono gwe waggyeko ekirevu Edi mutwe kikolere mu mateeka okay fine nyina ba Brandon kakati Brandon mpa wensobola okujjawo ekirevu mu mateeka kati Brandon kyagenda okumuwa. So he now is going to be in control of the army, but this army is going to be in control of the population. Katamuhozi kyanonya is, and you see, the army. What? No, he's in control of the army. Rinolimu wanted to be in control of the army. Of the civilians. Of the army. Kata yagala kubeera in control of the civilians. You get? So the court martial is going to be a tool. Because the court martial to control the army, now they want to use it to control the civilians. That when we are in CA, and we said, in those exceptional circumstances, the president must declare a state of emergency. Katugendo or provisions is a state of emergency. The president must account parliament. Katuwa okute abdala chitata abdala okuterwa omushana okute busurwa under this state of emergency or you know kuleta accountability eri parliament. But you see that chirayagala kucha avoiding. I want to avoid declaring a state of emergency. Nga kozesa provisos chovala yagala changuye mangu because I know operations ayagala okukola. Atama zo kuwa mapping of those operations. And tayagala kuzikola nga akozesa civil courts because I know ebizibu byayina. Then waliwo watulimbide in the exceptional circumstance agambe where a person voluntarily accompanies
nakikwade 117A1 1A wagira where a person voluntarily accompanies a unit or another element kakati bokwata sebamara nogamba ya company in the unity the only defense jayina agamba nze bantu tekifuba because for you ogamba twakulabye ku muloka y'amagye this is the video but defense yange yagamba nze nyina abajuliza abanda banga baginteekako kifuba oba kamanda yangamba jangu tutambule nga sobola kukola ki nga sobola kugaana that is your defense but you see osobola okuleta you can only bring that defense during trial nga bakuteeka yodda because it is saying if you voluntarily so your only defense is if it was involuntary and njagala mbulira ani anaawona ku kino because amagye gani gatambula wano ne gakupiikinga ne gakutwala ne babakuba ebifaananyi obadde otambula n'amagye wiringiri ate gakubya abantu kakati nawe wabaddemu omu ate mu covid watambulanga nago kiro kiramba watambulanga nakyo you get so ne bebakutte n'amagye okukukwata bakikozesa ate ne bakukwata gakuyodde gakuyenda gamba obadde otambula naffe you've been working with us and it was voluntary court martial now you see in esala yange because esala yange sabe esala ikula oba kuba busuulwa n'olumwa ojja kukabira omukalamoja kakati when Mr. Museveni and the NRA is handling Karamoja nga bwe yagala under the cover of cattle rustling temumbalaba nga civilians you see it is there it is among the exceptional circumstances if you aid and abet cattle rustling no kulya nyama which was rustled is court martial but ekikulu nnyo mukulu Museveni kyayagala is to try the Karamajong on cattle rustling but nga iso eri mu Karamoja the genocide in Karamoja is about minerals right now mwe abakalamoja tebabaluma tebabakwatako kyobola mwina n'obwana bwabwana obusabiriza olaba firimu olaba live stream zonna natosanga buzibu gendayo bajja njikuwa ku ssente entonotono wana Richard Sebamala dakiika emu kitundu 2 ku nsonga ki mubago kale okoyagala kakyusibwe kati katateredde bulungi oba kyoyagala kikyusibwe natwendowooza nze okusookera ddala nzikiriza nsooke empiseewo kano bw'obeera tuwasoma amateeka era ng'ebyamateeka tobimanyi towabula ku mateeka googere ku bwogezi kati abagenda mu bukiiko buli defense negonja bagenda kwogera bwogezi bali balooya naye waliwo abadde bakuweereza message nsaba bagambe bayogerere ku mboozi z'amalwa naye tebawabula tufune baddala kitata bano batuddemu kati ekirala tewaliwo lunaku state ntofaayo alina etteeka erimutwala tewali lunaku state omanyi abantu tebategeera state bannanyini buyinza ffe betukolera ffe tukolera state kyebayita gavumenti eba erina beekolera esiga eddamuzi esiga erya palamenti nesiga the executive ery'abaminisita agasatu gaba galina ge gakolera nanyini buyinza era bw'aba alina kyayagala ye kyakola kwe kujjamu ffe n'agamba mwe muteekewo etteeka oli aliteese mu mpisa ani anaalireeta alina okubeera ne kabineti nga waliwo minisita alireeta ewaffe musiga erikola amateeka then erya judiciary nerikola ki neririkozesa now mu teeka lino bannanyini buyinza baagala ki kusigaza buyinza ffe twagala bo bajjako bo baagala busigaza kikukakatako gwe munnayuganda ali eyo obutagoberera mateeka nti baleese etteeka lino baleese etteeka lino naye okumanya bannanyini buyinza kiki kye baagala mu tteeka eryo ekisooka gwe munnayuganda obutabeera nga otayayana ebintu by'amagye
oba ebifaanaganako ebyabajaasi ng'ebyambalo ng'engatto byonna bina ebifaanagana y'amagye. Ekyokubiri, gwe munnayuganda bo abakulembeze b'amagye okuba nga balina obuyinza ku bantu ba bulijjo nti bakomanda be mugenda okusanga eyo mu nsi abagenda okuba nga bali bajaasi bagenda kuba nga balina obuyinza okukukwata wonna we bakukwatidde bakutwale mu kooti y'amagye era banguye judgment yo. Kati kiki ekikukatako? Kumanya mateeka, kumanya tteeka lino nakumanya nti balikoledde ggwe tebalina mulala gwe bakoze eki balikoledde. Obwasenkagala okyabuliko wa DP? Obwasenkagala ekyo sitagala kyogerako. Nze senkagala wa Democratic Party bilya okuva nga 3 okuva nga lumu June and beyond bakulonda nga 3 banonda nga 3. Of course waliwo bye bataddewo is omuntu bwobeera nga onajja embalala okulonda balina kuwandiikira baluwa. Constitution ya mukulu Siranda yakyogera. Constitution ya Democratic Party erikirya nti abantu bano amanga banajjanga owabakyala owabavubuka ne chairman wa district ne ba delegate babiri era list twaziwaddeyo dda. Gwe tolinda kuwandiikira baluwa kasoma ng'oli chairman wa district oli wabavubuka oba oli wabakyala obanga oli delegate olumbe embalala kera gende embalala. Eyo constitution ya DP. Ekyokubiri bino byeboogera eziti sinaba kumala mu Democratic Party emyaka 10 mbadde mu Democratic Party emyaka 2 na resigninga 2014 paka 2024 zibere emyaka 10. So kati ekyo tebakyekwasa ne wabeera bakyekwasiza akasembayo. Delegates Conference yesembayo ng'ekozesa Article 1 of the Constitution nti abantu banaakulemberwanga gwe baagala n'engeri gye baagala akole ki abakulemberemu. Article 1 tujja kuyisa motion to opening nominations era tudde mu kulonda n'obwo obwayiro bwe beekwasa tubugjewo tubuwavinge. So mujje mu Delegates Conference tukyuse obukulembeze bwa Democratic Party. Haji Abdallah muzukulu na Muhammad dakiika emu kitundu. Mu bufunze eri dakiika emu gyompadde njala ngikozese nga ntegeeza bannayuganda. At the end of the day bino byonna ebigenda mu maaso binyiga mmwe binyiga ffe nange binyiga naye nga bwe nnwana mu parliament nammwe bannayuganda eddoboozi lyammwe mwami Museveni yeetaaga oddiwulira nti etteeka lino temulyagala. Olwaleero nabaddemu n'akasanyusanyu nga ndowooza nti bannayuganda bagenda kugira kwe kuggala enguudo ezituuka ku parliament. There is no way we musobola kukkiriza ffe ababaka be mulonda ne mudelegatingira obuyinza okukola amateeka ge mutakkaanya nago nga muli eyo mutudde. Ate gwe atanonda n'otandika n'okunteekako olukongoolo nti mwababaka yet gwe walonda mulala. Ono Brandon mwebaza sijja gamba Brandon abo naddala ab'NRM abagenda okutuula bakkaanye bagenda ku Monday mwami Museveni ba briefing. So kakati nze sagala omalire budde nga bwe tukugamba okulonda ebituufu olonda birala gwe nolonda omuntu agenda okwekkiriranya oyomba nani na mulonzi at the end of the day yatadde eggwanga lino mu ntata. Era sagala nnyo omalire budde ng'oŋŋamba mwababaka gwe ababaka because gwe walonda olemeddwa omuteeka ku nninga era ogamba nti bannange mwebali kutuwa nakasongola walonda mulala tasobodde kuyimirirawo kati ogamba nze mwenammwe mwebereremu ababaka bammwe mubateeke ku nninga ku nsonga eno. Emadde nina obbazuukusa buli omu abanja omubaka we ku nsonga eno. Ku kyahunale bwe kiwanuka kyagambye omanyi bwe tuba tukola etteeka parliament eriyo weetuuka speaker n'afuuka chairperson olwamusana alina byabadde asomaawo tugendagenda nnyingo ku nnyingo nsaba bano baligo brains awo we tuba tulwanira naye obuzibu we buli nti olw'okubanga twagala akalulu olw'okubanga abantu bamu twagala akalulu bannaffe abamu bwe batuuka bagamba ffe twagala ndowooza bakiise nga tetuliwo ne badde eri ffe tetwabibeerawo naye jjukira eno Uganda yaffe. So nze nkunga abaka naffe abava mu alternative government nti babeerewo wali nga tugira nyingo
ate ono yali Minister Internal Affairs and Defense. Era bwe tuba mu committee oli minister tutafira mugamba my colleague the other side ogamba ki mpoze kisemba ekyenjawulo tuli mu bukiiko bwa NRM muri kudala kikati kakati encha tugenda kulonda bukiiko bwa Gombolola tugende ku district naye munange mu Gwomunana tugenda kulonda SEC Central Executive Committee nze ninayo candidate Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga so kati nkubiriza be bagenda okulonda encha kubanga kano kalulu ka Uganda konna abali yabandaba ekikadde kyekimanyi okwera ate batwagala ekibiina kireme kugenda yegeyege tulekemu abakyala bakulu n'abasajja bakulu ekibiina kigumire ako kanjawulo era njogera nga sitamwatamwamu nti bannange Haji Abdallah nze ndi kwogera ku kifo kya first second female vice chairperson NRM mu Central Executive Committee era nkugambye nze candidate wange ye Right Honorable ekyo nkyogedde kubanga encha abo abagenda nze simanyi gwavuganya naye encha abagenda okulondebwa abo mulonda abensa temulonda bakiboggwe ababaka ba NRM kunaku olwebaza tuli kubasaba musobole okujja omukulu amukulembeza abayise mbawadde notice tugende tuwulirize nga ne Bible wegamba nti mulabe kiri ekirungi aboluganda okutulawo. Oyabale nnyo Honorable Brandon Kagoma North. Yes, Honorable Rom, dakika inaawo. Wakyogeddeko bano lyebbago lyabwe lye baleeta omusango bw'oba wakujulira ojulira mu court of appeal. In other words, lino etteeka lyagala kujjawo high court mu misango ya treason, mu misango ya murder, yene misango ya high court. Actually etteeka ligamba, actually you remember that issue of bail cases only triable by high court. Kakati bagala gamba nti mukutta waba oli yambadde n'engatto, therefore court martial. But you see, mukozesa emisango before you even go on appeal, olina okugoberera amateeka. Gathering of evidence, wabanga obadde ogobera omusango gw'ono omukyalo ono More Katanga. You notice arguments ziri ku mateeka. Eno evidence wagifuna naye wagifuna ng'oyitidde mu mateeka. When you are doing a search, did you follow the law? Did you torture ebintu? Now, court buyinza to review those is high court. So tosobola kujja high court in issues of trial when trial is based on the law. By the way, echo bwekibanga kyakukolwa ate tekirina kukolwa MPs. These MPs tebalina kukola ekyo. Then 3, when you are appealing, you appeal on what? Because there is, when you are appealing, you appeal on evidence, right? You appeal on the question of law. Because you are not going to begin appealing on evidence in Supreme Court. So katogenda kwa appealing on what? And ola ono anabafunziza ayagala by the time you go to appeal in court of appeal agamba you appeal on the question of law. Did the court martial follow the law? Right. And you see where Aaron Cheese has those issues. So nkubiriza by MPs bano. But sometimes they need to perish there. Cyane bane kirungi ne mukola ebekisuru ne bibamalawo. So ata abalijja mbisaleyo maaso bayige. Alan Sebale mukono kulabi. Ate tebalina kulonda kigurupu kyamu.